Dr. Jose Chameleone munange yekoze ebintu ne mukyala we Juliet zawedde mu America. Ate nga munange Pallaso kye yakoze munange ate wali working saha yakyakalanyiza stage erugogo. Ate nga munange Abba Makasi akoze challenge mu luyimba lwe Problem Child. Pampita Geminati zinzira ku Geminati Yugi ngenda kusaba video jimpe like obera nga tonnaba no kusubscribinga, sharinga, commentinga kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo. Kakati munnange kansooke nkulageko ku Dr. Jose Chameleone n'omukyala Juliet zawedde ate mu maaso awo njije Pallaso kosa ne Abba Makasi. Kakati munnange jjukira nti nno Dr. Jose Chameleone munnange akyali USA naye nga kye yeekola era nga genfunyewoko gabadde galaga nti nno omwana mulenzi ono agenda kutwalibwa munnange ate okuddamu okulongoosebwa agenda kubeera nga alongoosebwa. Ajjukira nti nno ekyamutwala mu America kubeera nga afuna obujjanjabi ate obusingawo wano mu Uganda era nga gentegeddeko geego ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo mu America ku Dr. Jose Chameleone ate ne mukyala we Juliet zawedde era nga ku sayidi emu nga onvuddewo katono kansooka ate nkulageko Pallaso kye yakoze mu show oba mu concert ya King Saha erugogo gwabadde muzigo mwerere yatudde mu mento oba mu beat bino bya banene n'alyoka n'akuba freestyle wali n'engamba bannange kiki kino mwana mulenzi yasitudde stage wali yajjeefuze okamalako obumazi. Misango minene yakuba abasawo misango minene yakuba abasawo naye nga bwekyo munanga bwe kyatambudde bino bya banene ate wali oluyimba yaluyimbye ate ne gubeera muzigo mwerere. Kale munaye kankuggyeyoko eyo ate nkulage ku challenge ya mutabani wa Chameleone muyite Abba Makasi. Munange Abba Makasi era nga tulabyeko ku wali obutambi obw'enjawulo era yakozeyoko ne live ng'ali mu tusampolingamuko oli bannange omwana alina ennyimba empya zaali mu kuleeta n'agambye bannange kiki kino omwana nga music nga amukwasisizza ate maanyi naye nga ye mwana mulenzi nno Abba Makasi era alabiddwako mu katambi akamu akabadde ka trade nga wali ku mukutu ogwa TikTok munnange nga ali mutuwamuko ate challenge ya Problem Child. Kasooke tulabe era nga bw'olabaawo katono nnyo ate nkuze. Be yourself, unapologetically. They say I be problem child. It's okay cause I own my life. 5K people on my life. Kati manera and that guy. Nanti bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nga bw'olaba challenge eyo ey'omwana mulenzi Abba Makasi nja kuba nkuwa update yonna enaafa ku mwana mulenzi oyo Abba Makasi wano wennyini ku Geminati Yugi making sure nti no subscribinga obeera nga tonnaba video osobola ogimpya like n'okusharinga commentinga nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo maaso yo katono nnyo bwekiti.